Ng'emu ku ngeri y'okunyweza enkolagana wakati wa Buganda n'eggwanga erya Uganda, Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II olunaku olwaleero asiimye n'akyalako mu maka g'obwa pulezidenti agasangibwa e Nakasero ng'ono awerekeddwako ssentebe w'abataka Omulangira David Kintu Wasajja wamu ne Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga. Ssaabasajja abadde n'Omulangira Wasajja, abadde n'Omutaka Namwama, nange mbaddeyo ne tulowooza nti mawulire gano tugabatuuseeko ate nammwe mugabulire Obuganda n'ensi yonna bategeere nti nno obugenyi buno obubaddewo olwaleero. Bino byanjuddwa Mukuumaddamula Charles Peter Mayiga mu nsinkano gy'abaddemu ne bannamawulire olw'eggulo lwaleero ng'eno ebadde Bulange Mmengo. Olw'eggulo lwaleero Ssaabasajja Kabaka awubyeko olubu lw'ekigere mu maka g'obwa pulezidenti ag'e Nakasero era ayaniriziddwa President Yoweri Museven. Emboozi nayo ne baginyumya. Katikkiro ategeezezza nti ensonga ya beno okusima n'akyalako mu maka g'obwa pulezidenti kigendereddwamu okutema empenda okulaba butya bwe banaazimba enkolagana ey'amaanyi wakati wa Buganda n'eggwanga lino Uganda nga bw'annyonnyola. Eby'omugaso eri Obwakabaka bwa Buganda ate n'eri Uganda. Ono agamba nti kikulu nnyo abakulembeze ab'ennono wamu n'aba gavumenti eya wakati okweggalira ne babaako ensonga ez'enjawulo eziyamba be bakulembera ze boogerako basobole okubatwala mu maaso. Nga bwe mumanyi abakulembeze tebabulwako nsonga nkulu ze beegeyaamu era emirundi mingi bw'aba babaddewo ensonga abakulembeze ne beegeyaamu ensonga ezo zitambula mu kkubo eriganyula buli ludda. Awo nno ebintu bingi bye banyumizza eby'omugaso eri Obwakabaka bwa Buganda